Zabbuli ey'ekinana ya mukulu w'abayimbi ey'ekigaasi, Zabbuli ya Asafu. Okutendereza Katonda. Muyimbirenga waggulu eri Katonda ow'amaanyi gaffe, muleetenga eddoboozi ery'essanyu eri Katonda wa Yakobo. Mwanukulenga oluyimba, muleetanga ekitaasa, ennanga ennungi era n'amadinda. Mufuuwenga ekkondeere, omwezi nga kyegujje guboneke, omwezi nga gwa gabogabo, ku lunaku lwaffe olutukuvu olw'embaga. Kubanga eryo ly'etteeka eri Isirayiri, ekiragiro kya Katonda wa Yakobo. Yakiteeka mu Yusufu okuba obujulirwa bwe yabuna ensi y'e Misiri, gye nawulirira olulimi lwe saamanya. N'aggya ekibegabega kye ku mugugu, engalo ze ne zisimattulwa mu bibbo. Wakoowoola bwe wali mu nnaku, nange ne nkuwonya, ne nkuddiramu mu kifo eky'ekyama eky'okubwatuka, nakukemera ku mazzi ag'e Meriba. Sela. Muwulire mmwe abantu bange, nange n'abategeeza. Ggwe Isirayiri, singa okkiriza okumpulira. Temuubenga katonda munnaggwanga mu ggwe, so toosinzenga katonda munnaggwanga yenna. Nze Mukama Katonda wo, eyakuggya mu nsi y'e Misiri, yasamanya akamwa ko, nange naakajjuza. Naye abantu bange tebawulira ddoboozi lyange, so Isirayiri teyanjagala n'akatono. Nange ne mbaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe, batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo. Singa abantu bange bakkiriza okumpulira, singa Isirayiri akkiriza okutambulira mu makubo gange, nandiwangudde mangu abalabe baabwe, nandikyusizza omukono gwange kwabo abalwana nabo. Abakyawa Mukama bandimujeemulukukidde, naye ekiseera kyabwe kyandibadde kya mirembe gyonna. Era nandibaliisizza n'obugimu obw'eŋŋaano, era nandikukkusizza n'omubisi gw'enjuki okuva mu jjinja.